bakugoba mu nyumba enansana lwa bisiyaga. Banange waliyo olukazi olw'ebisiraani. Omugole waako gwe kalina ng'omugole saawa eno ye Arafat Baba. Lubeere bwa Lusifa lulina omutuli lukazi lukadde. Kagenda nga kateekayo nudes zange. Nze okumugambako ajeyo nudes zange. Bisesa byewuunyisa Hezo agamba nti Sefuko akatambya akalina nga ono asiyaga omu ku banywanyi be era mbu kazini we. Hezo agamba nti omuvubuka Sefuko ekyasinga kubanga kibaawukanya nti yali ayagala nnyo oludda luno olulala mu bintu biri eby'omukwano mbu era aina nembaga gyategese okubeerawo ne musajja munne mu ggwanga erya Uganda. Njagala osookola bakyewereza faya njagala ombulire wano. Luwunya obusolo lunnyogoga obusolo lulina n'ebyuma mu busolo lunneesibyeko ndukolere ki bannange mumpe ku magezi. Kagenda nga kateekayo nudes zange. Nze okumugambako ajeyo nudes zange. Yagenda kunkolera interview. Okitegeera. Nenjogera n'okugana nako ne Shalom because Shalom is a friend to him. Ne mugamba jeyo nudes zange anesonywe are moving on in peace. Okitegeera kyeka akoze kagenze wa Shalom ate kumfula topic kutandika kumanyira kunjogerako dati yenna. Okitegeera ate nkomawo ngenda kola live. Olukazi olwawumula obusolo lwe baawasa lona ne balununa olw'ebisiraani nga lunfiirako ndukolere kimupe ku magezi kubanga waliwo omuntu gw'ogamba oyo kamuleke naye n'olaba nga nga respect tajagala ng'ayagala mwewemu nduwe oba nduleke musoke mumpe ku magezi. Agenda okulya bannaye nga weegayiride obanga okoze kyo bano omugamba naye gwe oyo omusajja talya. Mwete mumulaba mumwebuze lwaki ajja nnyo ku TikTok n'ayagala okwewaanisa wansi awo kuba kimanyi tewakola. Omuntu nga talina kyamanyi like kale great talkers are great liars as in omuntu amanyi nga manyi kyakola teyeetaaga kakasa. Goloza lwaki avaayo buli kaseera nga apostinga oluntu lwe nga yeewaana okulya mbayagala mugabe mbw alya nnyo naye nga talina kyakola talya bakazi. Wakuyamba n'akulya eddakiika tewera nga yamaze dda n'alyoka akuddako n'akugamba nga nkuwadde respect emala egaani mukwano sirina kyenkwagaza era buli omu akimanyi gwa neesibako from day one bulijjo neesibako gwe yankwana gwe yanneesibako gwajja ewange nkukoze buli kimu onneesonyiwa ogaani nakukuba nenkugoba mirembe nenkufuuyira nkukoze buli kimu onneesonyiwe naye ogaani gwe kyakulema okukkiriza nti nze omutima gwange gagwana okwagala nagaana okwagala gwe oba oyogera ki sikwagala byagana onkakabikake. Kale oyo amacha talina na right emanyira muntu. Talina na right emanyira muntu. Akasajja tekali abakazi ako. Oyo musajja osobola omala omwaka mulamba naye mu nyumba nga takulidde oba toli mukalukalu kulemerako. Yaveeri nga bamaze omuli akabina. Okitegeera. Kyobola atakyalina n'amaanyi ga kisajja. Talina maanyi ga kisajja. Onkaka ebintu by'omukwano sikwagala ekisooka wagenda n'ozaalako ate ne bagaana okunyiga. Okitegeera ekintu ekyo kakati mukwano nze sibeera n'abagazi n'ekyokubiri onnyogoga obusolo olina ebyuma mu busolo olinayo ebintu oba bityo oba family planning mukwano neesonyiwa nze sirina budde bwo. Okitegedde ekintu ekyo nyongera okujjukiza oli kakazi kabi oli kakazi kakadde ate oli lusiyazi teri atakimanyi bakununanuna dda bakupostinga dda buli wamu abazungu bakukozesa dda gwani ayinza okwagala ani ayinza okutwala pornstar mukwano toyina kyotugamba wali okola ki ne Benita yali takuzina nga abazungu babawa ssente nga muweereza zi videos nga muzitunda mukwano toyina kyongamba naawe oli kasiyazi mbulira goyita naye kubuulira empisa zo woba ogamba nange empisa naawe oli musiyazi kasita bulijjo obeera nange kati ekikuluma nakugaana nakubuula kiriza ensonga z'okwagala ziba za mutima oba oyogera ki nakugoba kiriza nakugoba wano wange sikwagala ngani ayagala okubeera naawe oyina ki ozunga buzunzu ddeno olimba abantu nga woyina ssente naye ng'oli munaku muzibu wanene yali yakuwasa oyo omuwala simanyanga yaani teyakugobera ku mulyango wajja naki wano mukwano neesonyiwa sirina kyenkwagaza oli wa bisiraani wansanga ndi mugagga obadde ogenda kunjavuwaza
obubeere bwo bwa bisiraani ogusolo gwo gunnyogoga gugazi tebagufunza olimu ebiyiso gwe mubi gwe mukadde gwe wa bizigo gwa nnyogoga oliko ebizibu bingi ddiya era balala bagezeeko balabe ekikigwe tebabagoba mu nnyumba kyekyakusengulayo n'ovaayo lwa bisiyaga bamuwadde ate olinaawo omusomesa tolinaawo oba kino nkikugamba bano abakyala bazibu nnyo bw'osobola okuba ng'otambula naye n'asanga Richie oba egesa mbu tikitooka alina miliyoni y'abantu n'akuddukako owonye sabbambulira owonye omuliro awo wooteerawo ekigambo Galaxy TV Shege tukeereyo enkya teekawo Galaxy TV Shege tumale tukaabire musomesa. This is a serious matter. Kaaba teyandibadde Galaxy teyandibadde Galaxy sajja waddu omwana wa munno omulenzi atalina kukaabakaaba wuuna akaaba ogamba afiiriddwa omuzadde. His eyes are swollen, big eyes which are swollen. Are you serious? Awooterawo ekigambo omusomesa as a handkerchief akosika tambala awooterawo ekigambo yesebo neweeresa bingi kati laba nake nkwata katambala ka bitaawo kankwata ekiro ssaawa 9 nga tutuse mu kisiko ne kafuluma ne kavaayo eri gye kaali kavugira ne kankwata ne kankanyuga ebweru okitegeera ne kankanyuga ebweru n'avuga n'agenda n'abalenzi be ne beebaka nze ne nnonyawo ekiyumba nenkisulamu naye nga nsabirira kimu Mukama nyamba obudde buke ng'embwa tezze wano oba nga tewali bantu bazze wano kuntemula okitegeera akaziina ako gamba obusajja bwo bulekeraawo kuntextinga ndikulaba buli kuntextinga wano bugambe tebuddamu okuntextinga tebuddamu tebaddamu kuba bamanyidde ekimala abo abavubuka weno ye mugole waako ye mugole waako essaawa eno gwe kalya okusingira ddala kaleko tekalya muntu omu kabeera kabalya nga bangi leero kalya vida kalina vida ne Arafa essaawa eno be bagole naye omugole ennyo essaawa eno ye Arafat Baba okitegeera gwe pressure va mu nsonga zange naawe wano baakusiba nze yasooka okujjawo ku polisi ninkubeererawo ninzija neeruzira ninkulabirira gwe naawe tommanyiira tokigezaako okummanyira omanyi wakomyewo ogenda olandukira mu buli omu tommanyiira waneeno najja nenkuleetera n'omwenge gwe malaaya gwe naawe ne batuuka n'ogunjiisa najja nenkubeererawo ng'oli mulalu nga bakusibye nze yasobola okuleetera n'engoye ziwayambala ezimu tokigeza n'ommanyira n'onnandukirako ebimwa gwe n'ebyo ebitama bikulinga ng'ebibokisi by'amazi gwe pressure toddamu n'onjogerako ekibi kubanga naawe nakubeererawo malaaya gwe muzimu gwe mulambo gwe nakubeererawo nenzija mukomera nga bakusibye kati oba bakusasudde jjukira oli munaku tokyalina ssente naawe ovuddeyo mmanyire ddayo mira empekezo naawe ez'obwongo dayo mire empekeze bamusasudde mbu naye aveeyo anjasamire kati gwe pressure eyagwe eddalu omulalu gwe batuuka n'ossiba n'ovaamu eminyira nga teri yadde akuyamba nze yavaayo mukuba tikitoka nenkubeererawo nengula emmere naawe nenjikuleetera nga beewamwe bonna tebalabikanga nennyoko yeewamba Shira Price yabitugamba mama we yeewamba baamununya n'abula. I was there for you even when your family wasn't. Kate gwe naawe ommanyire gwe bitama gwe mazigwa agejjulu kusotunulanga ebifaliso bya bbi naawe tonja samira tokigezaako n'oddamu n'onjogerako gwe muziina gwe mulambo gwe nzijako ebyo ebitama bye bikugejjulu kusenga ebiyuga by'embizzi tokiddamu kunjogerako ogenda obuukirabuukira buli omu tombuukira kubanga gwe nakuyamba n'enkubeererawo
nenkugulira empale nenkugulira ebyokulya nenkugulira zi KFC zi apple ngontuma ngoli ngova mu prison we bakuleta wali ku Buganda Road twajjanga ne ba Asha Blessing bonna kati abasinga wabavuma gwe toliko mukwano gwe nawe nesonyiwa tonfiirako tonjasamira tondirako mazigo tondabangako mu nsonga za family yo onakulo wasoko okundawo nakulo najjo kubeererawo even when wali onvuma banange atamanyi bino bintu gye byatandikidde kakana tula sirika kubanga nze sobola kyokozaako kantu kagenda nga kateekayo nudes zange nze okumugambako ajeyo nudes zange yagenda kunkolera interview ukitegeera nenjogera n'okugana nako ne Shalom because Shalom is a friend to him ne mugamba ajeyo nudes zange anesonywe moving on in peace ukitegeera kyekaakoze kagenze wa Shalom ate kunfula topic kutandika kumanyira kunjogerako dati yenna ukitegeera ate nkomawo ngenda kola live endala banange atamanyi bino bintu gye byatandikidde kakana tula sirika kubanga nze sobola kyokozaako kantu